naye kyalibadde kirungi abazadde ne bakwatagana ne bawuliziganya naye kibanga si kulwa bulungi bwabwe kale bakikole ku lw'omwana. Mulimu olumu bwe tuba awaka bye tukola ku lw'obulungi bw'abaana tuyinza okuyombera mu kisenge naye nga tulina okusekera mu ddiiro ku lw'obulungi bw'abaana. Okay? So mulimu buli lwe mukola ekintu nga kyammwe olina okukola mu by'otayagala. Buli lw'okola ekintu nga si kikyo bw'omu okkiriza okukola mu by'otayagala kuba okola by'oyagala byokka kitegeeza ofuuse dictator. Now nga bwe tuba nti obufumbo company oba engagement company buli muba ne company okolamu by'otayagala ku lw'obulungi bw'abanno ku lw'obulungi company katugambe marriage company bweba bwetyo ebaamu abaana ebaamu omukyala ebaamu omwami ebaamu n'ab'eŋŋanda n'abagenyi kati mulimu bye tukola ku lw'obulungi bw'abalala kayinza okutunyigamu naye tukerekereza ku lw'obulungi bw'abato. So n'alisabye abazadde bakwatagane bulungi ku lw'obulungi bw'abaana kuba ekyo bali mu kutonda mu baana generation eddako eyinza okuba dangerous. Tumuwe obudde amale okukkakkana asaanayo time okuhiringa. Okay? Yenga yasaana asooka akole ki ahiringa alabika kyamusukkako ng'ebiwundu bikyali bingi asaana agende ng'ahiringa. Bw'anaamala okuhiringa ajja kudda ku nature and nature is natural. Kale tubaliriza nnyo ku Celeb Jazz ne ku BTM TV amanya yenze King Smith Labulijjo nagusuubiza mbuno enkola yaffe yakyukamu eyambu twabivaako katwogera nnyo n'omuntu oyo mawulire gagatambulirako. Lunaku olwaleero nina akafo kensinziddemu mukalaba kali really nice polite calm mu kibuga Kampala wano era nga sirinze kankyali n'omusama abasinga mbadde ndina omusama Ronald Mayinja muyita senior Ronald Mayinja for so many reasons naye leero njagala ababuuzeeko tuwayeewayemukko mu bigambo bisatu bina. Bannange mbanirizaako neyaze omukisa guno okubaako leero. Ugamba otya? Siina mutawaana. Happy New Year. Happy New Year. Gy'obulidde ne gy'olabikidde leero. Ne gye yonna walungi gye mbulidde kubadde kuyiiya gye ndabikidde era nayo kuyiiya. Onyirira. Mukama mu kitiibwa kya Mukama. Dola baziyita dola pound zikyalimu. Pound sirina. Pound. Noonya nange. Olimu kuba n'abagamba kuba abasinga bagamba mukomawo akasente kaba mwekali naye gwe okomyewo n'osigala. Nze nkomyewo n'esigala. Nze ndi w'ekyaddondo sina pound. Olina siringi? Nina siringi tuzinoonyeza wano bwe zirabika nga twebaza bwe zibula nga tulinda oluddako. Twogereko ku bulamu okuva wakomawo. Uganda ogisanze otya katusookera awo? Uganda nnungi. By the way nze seebalange yavawo nakyalako akabanga akasinga ku mirundi gye nali nkyadde neera nga nasigala mu mbeera y'emu. Uganda yaffe emirimu gye gimu gitambula sinanyo njawulo. Wakomyewo n'oyingirawo studio tubandaazizza? Ya kubanga mwali mubanja Mayinja ennyimba ziruwa twagala nnyimba wava kuyimba wadda mu biki neŋŋamba mpulidde bassebo ne bannyabo. Kati era olwakomyewo nayingiriddewo studio nenkola video then tulina ne audio era tulina mu kulanga show. Wasooka n'oyingira studio mu by'okusaaga awo ng'okola akalango n'okolayo bakisi bamwita raga awo ne tugamba omukulu akomyewo nkuba mpya. Akalanga ako nga bw'ogambye akalango nakomerawo mu biseera bya Christmas season, festive season. Kati akalanga ako ke kamu kuba festive season ndowooza kaali ka 31st December. Naye bwe nakateekayo abaana b'emitimbagano ne babikyusa ne babizza eno ne babizza eri neŋŋamba ate n'abakola ki be bananyini data. So nenninda ne bakkakkana nengenda mu studio nenkola video ya mukazi wo then nenfulumya audio ya Linda. Yes. Nga tunagenda kwogera ku nnyimba ezo ebbiri era emabegakawo mu biseera bya Christmas eno festive season yatambula nga ziri enkadde ze wali omanyi oba eno yalinamuko ebyenjawulo ebyakwewunyisa oba oliawo n'ebitaakwewunyisa? Festive season eno yalimu ebipya tinali ndudde okuba ku stage kati nayimbanga nga agattawo omanyi nga oludde okukola ekyo naye ng'olina okigatta
omalirize bumu n'omwaka so nayimbisa pressure nene nina okumalako omwaka nga nkoze appearance ate immediately nga akagwako nina okutandika omupya ne productions so kino kyakyukamu okuva ku giri luli nayimbanga nyimba ze nga bwe zibadde yoyo abaddewo tewali scarcity nti abadde abuuliridde nga sirina nnyo banja lifaana bwe lityo naye wano nalina okumakinga sure nti nkola that statement nti wendi tu nalina okumakinga sure nti omwaka gutandika nga atandise okuleeta ebipya so that pressure was there. So pressure no yajirako akasente oba yali just pressure nti walina okuyimba kola statement because of your comeback? Kwaliko akasente saagala kulimba kubanga saagwa bugwi nti nga ndi eri buli we nayimba na communicatinganga mpaye bwe nja kuyimba wano nja kuyimba wano tujja kukola bwe tuti so akasente kaaliko akawera obayingi gyokyogamo yagamuno nkayise kasente kali awo sijja gamba nti akawera kubanga era saasinga nannyini kivulu okitegedde kati akange kasigala kasente nannyini yasigaza sente ekitaliwo nti luli mba neetegekera ebyange luli nategeka ku lusooka omwaka tugwere eggaba kati nga nze ntemerako abayimbye this time ate nze baalina kuntemerako so kyenva gamba nti kuno kaali kasente bananyini kivu baali banga balina kuntemerako nina okugenda wa research kalenda nenyimba nantemerako nina okugenda wa bebekulu kiwaatule nenyimba nakola ki nantemerako bwe bityo balamu entebe yali ntebe resort naye nenyimba nantemerako so nga bantemerako abasinga baali bakweraliikiriddeko reception y'abantu okwaniriza obuto ku stage given the fact ebyaliwo byonna newakomawo n'osangawo gwe ng'omuyimbi ali ku stage okusooka otubuulire gwe kyali kityakusaidia? Nze nalabanga waliwo abalabi ababa tebakulabangako neebaayo abakusisinkana kati kuba kusinkana opimirako reaction y'abatakusisinkanye so be nasisinkananga nga banzaamu amaanyi jangu tuyimbe obuze okoze eki ate era nalinga gye nnyimbira waali wanjirwa kuba nti before festive season nga reception nnungi so I didn't expect any bias or chaos. So kati tuddeko ku side y'abayimbi banno you come back and already music ayininga yeyawulayawulamu entalo nnyingi ebigambo bingi n'okomawo you embrace alien skin nga naye alina struggles ze zayitamu awo wabeeranga ku social media mu bayimbi byo wabeeranga backstage kyali kitya kwanza nakola ku kalenda awo ne Geoffrey Lutayawo nga bintu bireka birungi ffe bya bulijjo ffe tubadde ffe nga bwe bwolina bavuukano bwe mwavuuka nabo ffe tubadde wamu gundi atandise kati gwe Dani kiki kyayinza okukola n'ogamba nti Dani yanyize nnyo kati bayimbi bannange twalinga oke era ebivulu bye nasinga okuyimba byategekebwa bayimbi bannange nti Misaki yategeka ekyakalenda okabala bapromota nga Balamu yategeka ekya Resort Beach Entebbe Bebe Kulu muyimbi yategeka Kiwaatule so ngire mwe tuba jja tukole netukole twogere ku kyokuteeka ebivulu ng'abayimbi kintu kino kyajjawo ne kitaasanyusa bapromota abamu n'ajjawo n'akavuyo kangi nnyo ate nga gwe omu ku abo baali bakiruddemu emabega eri ng'otegeka ggaba ng'era buli omu akimanya 3 mu lumu yali yafuuse ne anthem y'eggwanga notingidde festive season ekintu kino kirekawo relationship y'abayimbi ne bayimbi bannaabo then kirekawo relationship y'abayimbi ne bapromota abaali babategeka tulina kutegeeragana wakati w'abategesi ne bebategeka tugenda ne tuba n'abaana nga tuba trainings okuyimba n'otendeka abaana omwaka mulamba myaka 2 myaka 3 naye nga tannatuuka ku level promota baagula naye ng'atenze omwana wange njagala muwe platform promota waanajja okungula nti ngende eggaba ajja ggulako nze omu omwana wange ono gwe njagala gwemufiya tajja mugula bwe mugamba nzija n'abaana nti abo gwomanyi nze njagalako ki gwomu kati kyetukola ntegeka nze neŋŋamba abaana bange gojja kusookawo gojja kukola bwoti gojja kukola kati ne bafuna that confidence era kyekireesa abayimbi okuba ntutegeka abaana bano bentraininga oyagala mbateekewa oyagala mbaweererewa platform oyagala mbanjulirewo abantu wawe webandagira confidence nti kati yes
gundi akoze eki asajja kudde olimba lwono olujja kukola luno addeyo mu studio ono atya abantu sijja kutextingira ku stage ya promoter nina kubanga nti ndigaba omwana muga nti jangu eggaba njagala sawa 10 linnya ku stage bulinya ku stage kiba bwekiti nenzira mu audience ninda batatidde bantu akayimba ke bakareceivinze batya waawe etago gattamu ayimba ata mu biri ebyuma ebingi kuba bya stage biba bingi agumye then enfuna level naye promoter takikuwa yayagala ka already gwe ate abaana bo tabawa mukisa si mululu na mulugu benga ba promoter bagamba tina abayimbi kati mufuuse ba mululu nnyo mwagala ekinjo okusinga ku kibo kye babawa si mululu kubanga omuyimbi akusanga ne bandi yo ne group ye ate na promoter akusanga ne bandi yo ne group ate najjamu babiri basatu bano abalala boolese nabo babadde batambulira kufa abasatu kati ne basigala awo ne bagamba fete batutwala saate bwe ntegeka nabo nja kubatwala sho bwe baya saawa mukaaga nti ngenda kuyimbira 6 hours mbanyigamu toyina ennyimba 5 nti nkwagaza eddakiika 2 ku stage olina bwezi yimbira eddakiika bweziti so okujja ku promoter nga atuse ku that level etwala group yonna kwanja kugereza nga Afrigo yo tojja kugitwala ogambe nti ojjamu Mwami Moses Matovu yekka oba ojjamu Joanita bo batwala bonna nefe wa promoter batujoga batya akusanga ne group yo girina n'agamba nze njagala ko gundi ne gundi abala gomanyi n'abala mbasi batadde mbudde yes kale ekintu kino ekyogedde ku kya group kikyali relevant kikyakola eggwanga lya Uganda okuba ne group ne bandi oba mwaki mwenyini mwabakisuula tetwakisuula ffe mu mutima gwe twalina mu music industry kunakyalinga bapya tetwajja nnyo lwa ssente kati nsanyuka nnyo nga waliwo omwana gwenjiriza akayimba n'akayimba nze ne bwenzija ne muwa oluyimba n'agende wala sifaayo nze satisfaction yange eringa musomesa oba musawo nti omusomesa ne bwakusomesa gwe n'ofuuka president ye satisfaction ye gyafuna nti ye yakusomesa ne bwofuuka wani kyofuuka ye kyekimusanyusa kati ffe nze music wange ekyo kyenjagala nenga ye omwana oyo nyinako ettofaali ku kyakola oba yagenda oba koze kirinako ettofaali bajjana nebuuzaako muzeeyi kano kaganyi nenkamuwa ndaba nga mba ne contribution gyenkoze at my age I want to give more than receiving kubanga otuuka n'ogamba nkoze byonna naye bino ebinsigaddemu byaki let me give it out campaign ndowooza yange out then n'abavubuka n'agata muzeeyi ate ekyo ki engeri gy'okanyolamu yadda nti kati gwe waali kanyodde otya guno omulembe gwo ti muzeeyi tukanyole bwe tutyoke kanyole ogenda okulaba mukwasaganyiza revival of band music erabika muno ekyali ku matongo oba ekyali ku buzibu first of all mawulire gadde gayitingana ne mukyala Catherine Kusaasira mwagala kukomyawo band tetunategeera oba mwagala kurevivinga Eagles oba mulina ekipya kye mwagala okuleetawo and recently Mwami Geoffrey Lutaya yavuddeyo n'agamba agenda kuddamu akola auditions kino mukijja kuki naddala kati nga ggwe okwegatta ne Catherine mukole band idea yavuddewo era kyavudde kuki nga begefe twagala nnyo okutraininga abaana abayimba ennaku zino they are not nurtured oli akubayo akayimba ke abipangirira mu studio n'agamba nti nze banguze ngenda Jinja n'akakuba akuba emyezi 3 nga neyamugula nga takyagala mugula kati eyo nurturing ebulamu ffe yetuzza n'owulira nti Mayinja ne Catherine baagala okuzzawo bandi tufune tutrainingira abaana n'olira Geoffrey Lutaya agenda kuddamu recruiting why ayinza okuba ya recruitinga bana bala ne bakula ne bagenda naye olw'eri spirit gyakyalina nti nina okutondawo abalala n'addamu n'ayita ffe band music nze nyinza okuba nga maze emyaka egiwera 5 nga siri productive music naye olw'okuba music aba strong asobola okustandinga n'ogamba wenkomera wonna nkubako bukubi nfuufu ng'akola ki nga kati nina show naye ennyimba nina 2 ndowooza zoyinza okuwulira ng'empya n'olowooza ngenda kuyimba 2 kubanga eri emabega bamanyi mungi and they are ready bakyamunyumirwa so kati
bwe tutakiteekewo tewali tekigenda kugenda mu maaso, kigenda kubula. Omwana bamutraininga nnyo va ku bino oluyimba ebikola artist ebikola star. Hit song eyinza kuba nga yakuna naye mu basics ezikola star oluyimba olw'amaanyi kijja eringa kyakuna okufuuka star. Nti oyo star ekyokuba hit song ekyokuba ne hit song kiri ku kifo kyakumeka kyakuna. One, olina okuba nga oluyimba the content of the song, that's one. Two, amakulu g'oluyimba ekyo kyekisooka. Two, the discipline empisa the discipline ezizo ng'omuyimbi okontrolinga otya abalabi bo, weeyisa otya ne banno, weeyisa otya ne bamawulire, weeyisa otya ne society. That is two. Then three, production ku stage. How would you present your song? How would you present your song? That is the third. Then what is the song? What are you presenting is the fourth. Okay? Kyova olaba nti ebaayo omuntu nga talina luyimba lupya najja ku stage nga gwe baagala. Sorry to say this, mukabanga ajja kuntegeera. Wali otera okuwulira ennyimba za Africa empya tebajjuza buli lunaku batambulira ku ziri ennono. Kati matovu ne bwonogaa n'omugaa nti nze ndiko nga tolina ziri ssatu tajja kuwa kubanga ezo zakiyita mu lujja. Bwe tuba tunakyalinga talent ffe tufa ku ezo. Bino ebisatu ebisooka osobola okubeera omu muyaga n'okomawo kati ng'omuyaga ogubaddewo kunze kino ne kijja n'okomawo tudde naawe tunyumya ku luyimba nga tewaffa toli mu kyalo ng'okya relevant n'ogaana abantu I'm coming back ngenda kuyimba ne bagamba you come back ne bakwembracinga. So biri bisatu bwe bato birina how to handle oba oweddeyo. So omuntu munankyukakyuka. Thank you. Mu character yo. Mu character yange nkyukakyuka. Okay. Because abawagizi bo nzenge babantu kangamba ne nali Mayinja akyukakyuka. Unaleba akyukakyuka leero wa yero encha wa bbulu wa bbulaka leero ayimba ennyimba zino encha naituba kuzaalaavu. Bwoba otanze kino ky'okurevivinga band music n'okukomawo straight mu ndongo fully actively. Tetukulabe engozeemu okukyukakyuka. Okukyukakyuka wowe munjagala. Katugwe nanyini kintu katugotuwulire watuufu oli. You know, manyinze ndi mukristaayo naye nakkiriza nti mukristaayo ndi mugoberezi. Mulimu ebitendera. Yes. Kakati gwe va gwonjagala, just listen. Mba n'ennyimba nnyingi nnyo. Bw'oŋŋamba nti nina mbaga nkuwaza mbaga, bw'oŋŋamba nti nina shosho ebyembeera yaffe ya bulijjo nkuwa shosho, bw'oŋŋamba nina laavu nkuwaza laavu, bw'oŋŋamba nina politics nga nkuwa ki? Nze ninga dduuka. Yes, nze dduuka lyange it's music. Yes, that is me. Kati gwe tombuuza nti lwaki otunda ebidomola, tunda mikebe gyokka. Onfuna bulungi? So that is me. Kati gwe tongamba nja kubeera nze ndi production. By the way, nze nyinza n'okuyimbira n'okuyiza omwana omulala ne mugamba kino kiyimbe bwoti kiti kiyimbe bwoti. So nze bwentyo bwendi. Kati mwekyo that thing ate ayimbe ku kino ate ali bwati nze ninga edduuka. Gwe nkuguza naye nenkuguza ekikulu zoyagala ki? Nze ndi katale. Nnyanya butungulu. Yes, era tojja kuŋŋamba nti njagala onnyimbire kwanjula nnyimbe. Tuli ku bunkenke ffenna eno, siri mulalu. Oyinza otusangawo abalwetaaga n'osoma okujjako nga waliwo abalwetaaga. Bwe kiba oli ajja nakkuba akaama nagga omugole alwagala kiba eba special case. Naye era nja kumanya omwana wange kati okuze nti ayo twanjula nti katutikkira baana nti kati nze mba ne music yenna ate nina omulanga omanye nti mulina kuba bwe sijja musirikira omanye nti mulina
kati nze ndi katali, you come, I give you your music. Manyi guno mwaka nyatutambulye nnyo ku bya music engeri tulinayo n'ekivulu mu maaso badde naside wenjagala okubuuzaako katono naye omuyaga guno gulina engeri gye gukosezaamu ng'omuyimbi new trend y'abavubuka TikTok amaanyi ago gwe nga Ronald Mayinja muntu wadde ne weevu za mirundi ebiri sijja kwogera ku weevu ya politics nyanjogere ku ya music eno nti abana agenda promoting olimba ku TikTok Facebook amaanyi ago omuyaga ogwo gulina engeri gye gukosezaamu. You know, life is a journey. Nze sikuyita kukosebwa wabula nkuyita to learn. Okay. You may learn the hard way or the simple way. Or the simple way. But all in all, it's learning. Either way. Either way. But I've learned. Today wano ku either way kale wegubo oyize oyigidde ku side ki manyi fe waliwo batukubanga emiggo ng'onogamba kati kituufu kiduma tekibeeraawo nogwe bagambanga ekidomola ekyo ne bamuyamba ne bakijja wakati gwe gwirenge gye kukusakaseemuko ku kibooko mu lulimi lwaffe olw'ekivubuka. Sikuyita kusakata kintrainings nakyo nkitegedde waliwo abanjigiddeko naye waliwo byenkiyigiddeko naye bwe manjagala okuyiga nina okuba kuwagazi nina kugaziwa so mu kyokugaziwa perception abantu gye bafuna nalino gigumira. Kale mwaka 2024 tuguyingidde oguyingiza maanyi oyingiriddewo studio. Thank you. Tutandikiraawo. 2024 nasooka video mu January twagifulumizza bagita mukazi wo era olimba lwa mukazi olugamba abasajja ebiseera ebisinga azaala mu bakyala abaana naye nasigala nga ayagalako mwana naganza abaana baikasitamba school fees nembawe emmere nembatwala mu ddwaliro nga balwadde naye nga tabangako lunaku n'abala nti ne maama waabwe ali part of the family so nga ate family esookera kutubala gwe mukyala wo n'abaana bo then okututeeka ab'eŋŋanda abasigadde naye gwe first kati kitegeeza mukyala wo naawe n'abaana no matter oba wamwanjula oba tewamwanjula oba wakyala ekikulu wamuzaalamu abaana abeera afuse part of your family. Now kati nga ngamba abaami ntireka kwagalako migaati owala n'eŋŋano abaana bano b'oyagala baava mwono maama so baagalire wamu kubanga nze nakula nabeeranga ne maama wange naye nga maama ne taata tebabeera wamu naye ng'ojja n'osanga maama ng'alina obuzibu naye n'osanga taata n'ogamba we naamugamba ebya maama nange ayinza okungoba wano nga taagaana biwuliza naye nga te maama naye yali part of our family toyinza kunyumya taata nga maama taliimu nga ne maama bw'ova ewa taata naye nnyini tayagala awulire byojjewa wa taata kati kyenavudde ennyimba oluyimba luno nti mukazi wo bajja kufulufuna ku intaneti mukazi wo kyekipimo abantu kwe bapimira amakaago engeri gy'omuyisaamu kyekitiibwa kye bakuwa. Abayimbi b'omulembe ogwo ogukalo omulembe gw'edda temwagala nnyo bawandiikira temwagala nnyo nakuleeta talent zino mpya kujja kuwandika nti tulina abawandiisi bangi njagala kino kyogereko ku luyimba luno sala kibuuza ng'ebagala oluyimba gwe walwewandiikidde kuba obvious oli muwandiisi naye according ku trend eziriwo ne music engeri gyakyuseemu wabaddewoko input y'omuntu omulala yenna. No. For this one no nze nziwandiika ennyimba ezisinga nze nziwandiika kuba ffe bwe tuba tuwandiika ennyimba ema mpandika oluyimba ssente kijja luvannyuma nfa ku message etegeeza ki bwefulumya eyambye etya omuntu byensooka okufaako ate kati trendi gyogamba nti tetwagala tuwandiikira abavubuka ennaku zino bafa ku biiti yiye ekintu ekigwa mu biiti y'omunigeria nabadde mu gavana nga kikuba kati tofa ku simbwe erina kugenda bwe yiya kasita kiba kigwa mu biiti y'omunigeria kati tutambula ku ekyo naye ffe ate tufa ku emotions omuntu alufunya atya lumukutteko lutya emotions then tonation engeri gyoyatulamu ekintu omulayizo ga nva maaso wenaga nva maaso enjatula eraga obwa serious naye kati abaana baanayinza nva maaso naye nga kutegeeza kiri kubanga nva maaso kyekigwa mu biiti y'omunigeria so ffe tufa kikuzimba ki
kitegeeza ki oluyimba lwenyimbye how does it represent me gye siri kubanga ennyimba zituuka gye tutatuuka kati lumbeererawo lutya gye siri. Oyogedde oluyimba lukwatagana ku bamaama laavu ya maama ne bataata. Wabaddewo still ensonga eri burning kakuteeka tutunemu katono nnyo ya Winnie Nwangi n'omwana we ne taata we ng'agamba ye taata tayagalira ddala mwana kumubuuza ku bya taata ajja mulaga bataata ne baba 10 paka ng'afunye taata obuvunaanyizibwa bw'agamba nti y'ono. Ekintu kino ekyabakyala okugaana abasajja okubeera mu bulamu bw'abaana baabwe oba gundi ng'eyo bakuba guli mu industry eno eya music naddala abakyala abazaddeko abaami abazaddeko ne mugaana abakyala bammwe okulaba ku baana mulokwa muli mulayimulaiti. What is your take nga tubeesinga kulimba lw'oyimbye? Nga tubeesinga kulimba lwenyimbye mwe muyinza okukikola ng'abazadde essanyu lyammwe oba obusungu bwammwe ne there is an effect gye kikosa omwana ate ng'eyo aligibuulirako mukwano gwe kubanga mwembya batya kyekiri kyegambye nti nze taata wange yabangawo nga tabuuza maama wange ne maama wange tabuuza taata wange naye nga nze nga nange njagala mbalabeko nga bali happy. Okay? Kati eyo effect edda mu mwana so I don't know naye kyalibadde kirungi abazadde ne bakwatagana ne bawuliziganya naye kibanga si ku lwa bulungi bwabwe kale bakikole ku lw'omwana. Mulimu olumu bwe tuba awaka bye tukola ku lw'obulungi bw'abaana tuyinza okuyombera mu kisenge naye nga tulina okusekera mu ddiiro ku lw'obulungi bw'abaana. Okay? So mulimu buli lwe mukola ekintu nga kyammwe olina okukola mu by'otayagala. Buli lw'okola ekintu nga si kikyo bw'omu okkiriza okukola mu by'otayagala kuba okola by'oyagala byokka kitegeeza ofuuse dictator. Mulimu byenkola nga si byagala but olw'obulungi b'enkola nabo n'ogamba tubadde 10 nti 8 gugamba ki? 8 gugamba bweguti nagamba mbadde siwagira naye olwa majority let me do that. So mu marriage ne mu parenting akukabaamu. I don't want to sound confrontational or to be particular. It is there already. Yeah, but I don't want to be particular. Yeah, but I'm giving a general view. Olumu obusungu bwe mulaba tuyina mu makubo twabujja waka. Eriyo omwana akula nga maama wa mubonyaabonya. Naye ng'omwana taayogere nti bambonyaabonya. Kati obusungu obwo obulabiramu nga yaaza nagamba nze nakula ku step mother. Naye nga ye nnyini step mother teyakimulaga. Nga ne step mother teyamanya nti obusungu ali mu kubutonda mu mwana. Kati ojjola abaana baakulira oba mubalabeyo aba n'omutima naye nga bw'aba agudevelopinga temumanya. Kati kyo kyonna kijja effect. Then n'ebyo bye tukola ng'abazadde after effects zijja luvannyuma. Now nga bwe tuba nti obufumbo company oba engagement company buli muba ne company okolamu by'otayagala ku lw'obulungi bw'abanno ku lw'obulungi company katugambe marriage company bw'eba bwetyo ebaamu abaana ebaamu omukyala ebaamu omwami ebaamu n'ab'eŋŋanda n'abagenyi. Kati mulimu bye tukola ku lw'obulungi bw'abalala kayinza okutunyigamu naye tukerekereza ku lw'obulungi bw'abato. So naalisabye abazadde bakwatagane bulungi ku lw'obulungi bw'abaana kuba ekyo bali mu kutonda mu baana generation eddako eyinza okuba dangerous. Yes. Oh, I'm going personal. Muwala wayi bw'awulira bambi ansonyiwa because yes. Byonna bisoboka. It's okay. But production yavaamu kati gye tuliko baginakyalinga batya. Ajjamu abataata abalala mpaka nga olika kitwale nti yamukwata bukwasi. Tumuwa obudde amala okukakkana. Asaaneyo time okuhiringa.
okay yenga yasana asoka akole ki ahiringa alabika kyamusukkako ng'ebintu bikyali bingi asaana agende ng'ahiringa bwanamala okuhiringa ajja kudda ku nature and nature is natural. Thank you so much. Mbadde musaba awulize kayimba ako akayimba bakayita mukazi wo bakayita mukazi wo akawulirizeeko nga tuva ku ensonga kyanvunanyizibwa omuzadde okuintroducinga abaana eri abantu ab'enjawulo mu bulamu bwabwe mu bitiibwa nga maama nga taata. Are we not diverting? No, tuli muzadde social life kiyinza obutaba tugambe Mayinja yawukanye n'omukyala wo ng'olina abaana omwana nina kyavunaga okuintroducinga abakyala abalala eri omwana wo. Obusungu omuntu omulinda n'akola ki nakakana. Kale oluyimba ennyimba ziri bbiri olusooka waluyita mukazi wo olunaku olwo Serena nga 8 lugenda kwa Women's Day naludedicatingidde abakyala abaami n'abaana. Then tulina oluyimba olwokubira luta lindako wait nalwo we luli nti bw'oba olina embeera gy'oyitamu teweeyimbamu mugwa si gwe osoose embeera embi gy'oyitamu bw'abaawo omulala eyagiyitamu then it is just your time to serve. Lwaki bakyala lwaki lunaku lw'abakyala kubanga olunaku lw'abakyala tusiba abakyala basinga oteekako ebivulu byabwe jjo sazeewo ku lunaku lw'abakyala lwoteekako ekivulu ku Serena totidde nti nno engeri gy'oli omwami abakyala bayinza okugamba tobategeera bulungi. Nange abakyala be banzaala ate sirowooza nti basosola mu baana they don't do that. So mbayita bajje nga kunga 8 March tusanyuke ku Serena nga ate bwe tuyiga si nnyimba nti bakyala bokka but the theme being a Women's Day tujja gisa ku bakyala naye ng'ennyimba yo okuva gye tuvudde paka we tutuuse tujja kuba tuziyimba. It's going to be Ronald Mayinja at 47 old is gold so tuzana tujja kuziyimba. Awo oyogedde ku kya 47 abaana bagambye ekijambiya ekiri awo nti wakikutte empaka eno wansi ku magulu bebamanyi kakati wakutte ekijambiya ekisa obusono natemeseza mbazzi actually kale naye ne bakutumira naye ne bagamba anko ayise nambaza ayise kisiso ekisala emiti nedda bajje ku Serena nga 8 March tubalemu nja tujja kufunayo akanyomero kaffe tubalemu mbagambe ofunyemu mmeka gundi ow'omukasondo ofunye mmeka awo tuzeewo ennyimba kale basically bambagamba bateekako charity concert so for yokusaze okucelebratinga myaka 48 ate ng'oddiza abakyala 47 ng'ate oddiza abakyala old is gold ogambye ta statement ki gy'oyagala okutekinga out mu myaka gino gy'ogamba muno yensonga kingenda kujaguza emyaka 47 ate nga nziza abakyala kuba singa kola charity concert weebityo lwaki nkiwadde theme nkiwadde bakyala be batuzaala actually si bakyala bokka naye nkiwadde family kyetuli ekirungi family ya contributing ebitulu nga 8 ku 10 n'ekibi era family zi contributing ebiki bitundu 8 ku 10 kati abakyala tolina bw'omujja mu family n'olwekyo njagala omulamu atukutte tutya family tulina kukola tutya nange nkuze kati ndi taata jjajja so kaakati ku mulembe guno ndowooza ensobi ze tukoze tulina ozitereeza. Ndowooza kati kanka obuvunaanyizibwa okuna mu kamera oyite abantu bagenda obagamba muno guno omwaka okomyewo fuli tolina birala togenda kubomba muko okyogedde kankidde muvuzi bannange wendi ennyimba zaffe zonna weeziri nkakasa nti wali yali andabyeko nga nnyimba okujjako ye kagenda okundaba ku Serena kuba lwe njagala okusinga my heart out mbadde nsaba mujje tubeeyo okuyingira emitwalo 10 tebo ya milioni 3 tubeeyo tujja kufunamu weetegese nempita ne wenkoma ekyenjawulo kuno omulungi
sijja kugamba kubanga nazidde dda ku training nze na training bwa James Charles Senkubuge